Olwaleero ebyentambula bizzeemu okusannyalala oluvannyuma lw'emyala gy'amakubo gano okwanjaliramu amazzi nga n'abalimi basomose emyala gino okugenda mu nnimiro zaabwe. Nze mukazi watu ndi mukazi mulimi nga bw'ondaba ennimiro yonna ejjula amazzi ekkubo nayo lijjula amazzi zirimu ebinnya tusomokera buti kati gavumenti eriwa neŋŋamba nti kaŋŋende ennime omulimi olima kati saano laba amazzi gonna gagenze gatodde bukasooli bwange buli kimu kati banaffe abalimi tukole tutya ng'ebikoowa ebiti bwe bifaanana. Kansala Ronald Sennabulya obuzibu abutadde ku bakulembeze banne abaasonyiwa omusolo kampani ennene ate zisobola okuvaamu ensimbi eziyamba abantu. Kasasiro kyakusoomozera ekibuga n'okulima amakubo kyakusoomozera ekibuga wekiva nti omusolo gukuŋŋaanyizibwa gubo tegutambula mu pipeline entuufu nti waliwo gubulira mu makubo nti abasolooza balina baguteeka saamu gutabutuka buteerevu mu ggwanika lya kansa. Service provider baffe ne batuwaayo ku mafuta okusobola okuyoola ebisaanyi. Olwaleero tugenda kubeera ne kansa esembayo ey'ekisanja kino tugenda okuyisiza budget eneekola mu mwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 ejja okutandika mu Julayi kubanga kanso yaffe ejja kusiibulwa ng'ennaku z'omwezi 12 eyo esakula okusinziira ku kulungamya kwa minisita. Tutuukiridde Inginia Enoch Kalema asabye abantu okulekeraawo okunenya abakozi b'enguudo nti kuba nabo oluusi bagoberera biragiro ebiba bibaweereddwa ababeera babakwasizza omulimu. Okubeerako katuyinza n'okuba nga yeetaagako bridge nga bino ebigoma ebyaffe ebya bulijjo tebyetaagisa. So bwe baba nga baŋŋambye nti ogenda kuteekawo ekigoma kya sayizi dayamita 9 era ajja kuteekawo dayamita 9 naye oyinza okwesanga nga mu butuufu kyandibadde kyetaaga dayamita ya 1800. Maria Dana Namiro, STV Select A.